Aha. Malamusiza nnyo mwenna abatulaba ku mikutu gyaffe okuli MC Uncle Ben Kaye official Kaye Wisdom official mwebale kutulugoberera mwebale kutulaba mwebale nnyo ate kubanga mutwekuumiddeko olwaleero tubadde twakava ku Kibulumu otujidde wano muyinza tulaba maaso gategali bulungi omanye eno tetuli aido eno tiri muntu ali aido e Uganda joyinza osanga abantu n'alinya n'aveeka wepe najja kuko kitawa n'atula ku botiki ya munne paka obudde buziba ne baddayo okubulaya si bwe kiri kubulaya ebya time is money you know you waste your time tebatugaye nti no tugubye nnyo leka Uganda wale abakolera mu motoka bafaanana ngaffe sipitageera anti kati mufunya akasuso bini gwe gwensoso okuwulira babloga bebulaya nga bali mukunga nti nonkadde bebulaya abe Uganda neka kati Kaye Kaye n'ekyo kintu okinyombeseza Kaye babloga be Uganda bonna basinga bali ku musala gwa funded damulira bali kwedamulira okitegedde omuyayo yapita ne mugamba ndeka bali ku muki baddeki bonna babloga ba presenter banywa n'amafuta abamu bali kudamulira actually babloga bamwe eyo ne ba presenter ba radio damulira batamanyi akulembera semwayi bali ku musala kakadde kamu kitundu bubiri n'amafuta so kati ne mugamba ko toyina nze sikulaba nkomu balwana so kakati nze omuntu ng'okyavuga emmotoka n'oyita ku mafuta nti gabbeeyi n'ogivuga ogijje ku toto noonye petro gundi ani Starbucks onywe ago ng'okyalinnya boda n'ogiramuliza no nga tonnalinnya n'ogira oti musayini nina nnya ng'okyeweka ku boda ababiri never kati nolina babayogedde ekyo tiba teki Ben Katonda atwadde ekisa bwoba ngambye embunu tunyirirako toli bubi ondabyo osazeemu kati oli ku gym y'amaanyi jijukira Bob Wine we yagamba waliwo gayo yabeera ekiwatu yagaya n'agamba naye bana Bob Wine lwaki tagejjako kati abanamawulire ne bagenda Bob Wine dda nga bakyalina entalo zaabwe n'agamba mugende mugambe eritabani lya Bidandi eno size eno gyendi kuba gita American Night ate bagikolerera okugikuuma ate kati kankoye ekyamba teriyo muntu mu nsi mugagga abagagga ba biliyoniya nga bayingira kilo 8 ate baliyo kati gutola wa Facebook labayo wakati wa gundi Twitter ya Forex bonna balaba byazina Bill Gates baba nabakola ebizungirizi nkugambye kyovola nkugambye nange gwe nkugamba kati awo nkulaba nti nno saze ekintu ogenda oyingira mu gundi zaffe kati mu kati nyingi dance ndi mu kinano bamunya ojja kujja mpola nda kati nzikirya nja kukoma ku mukaaga nja ngamberero lomodo nja kakalamira lomodo wange nedda togenda wakakalamu ate kakati atawo bajja gamba oli multinality naye ageze ekimanyi kitegeeza multi nalist kitegeeza nti tewalya bulungi ng'oli muto kati kakalamu teyalya bulungi ate okuba yalya bulungi naye ng'akulira ku gundi ku maama we muto nakalaba waliwo omwana bamuta MC Kabascot nakolanga naye ng'akyakola mabaala nga naye mutono nga naye bw'oba omugenda mukuba emisongo mutute mu ddwaliro basooka musibako ka sponge emisono ne bagisa mu ka sponge n'eryoka etuuka ku mubiri nga bw'otogiteeka ku ka sponge kugumba sigambye kakalamu oli sigaye kakalamu ne kakalamu akoze ne 6 pack kakalamu muve nako nawe kakalamu ayambala kati bya designer funa sente kakalamu yafuna sente naye kakalamu gwatira omulaba mugambe ebintu ebyo byakola bibi kakalamu ayambalira ddala masawa okwambala kakalamu yambala naye kakalamu yigo okubira ku banno tantera kuba kakalamu yigo okubi omuntu onze omutima guta ne gunumanga bana yali ate nti bone gyali yukanga bintu bya kuyisinganya ne weekend ngeyo baba agenzeko kakalamu kyenalaba kakalamu mufenewe tuli yatusinga okuba obwa busy mukola nze ndi busy no oli busy naye kati ate gwewe emirembe gwatali kati gwolinga wa office onyuka sawa 9 kati ku Sunday Saturday njikola okuva ku makya mpaka sawa 2 nga mukola Sunday nenjikola kati Saturday yo nagitemye nabagambye nedda sijja kutemujja kunkutula ndi mwana wa muntu tasobola nakubinda baye naye nga bannaye tubalamusizza mwenna abatulaba twogera bajjukiza nti tuli eno North America tweyagala mu nsi yaffe
tetwajja kunoonya ssente, tetwajja kukuba kyeyo, twajja kuba mu nsi yaffe comfortable. Tuli comfortable na buli kimu kyonna ekitutuukako mu eno ensi, because nti nno eno ensi weesingira gye twava n'oba ofuna akabenje n'osigaza okugulu kumu gavumenti ekuwayo akasente k'omulema, naye omukadde we Uganda afuna emitwalo 2 mu myaka 10. Aye ne yeeyagala nalondera mu 7 ne baba ne kasukaali abantu baba batya. So kakati nalondera mu 7 embeera yonna tubasaasidde nnyo mwenna abali Uganda, abayisiddwa mu bisu ebyenjawulo, abafuiddwa abantu bammwe, mikwano gyaffe egiri mu Amerika, waliwo mukyalo gyaffe egiri mu Amerika eyo, waliwo abali Australia, waliwo abali Denmark, waliwo atera okukomentinga ku vidiyo zaffe nga ndi Denmark, abanaye tubatumiza nnyo abantu be Denmark, Aflanda nkutumiddeko nnyo South Africa. Aflanda naye omusajja oyo nja mugulayo ku kifi ky'ennyama. Omusajja oyo Umaru Kiseka yamulina yamulina Kiseka wali mungalo za Umaru Kiseka naye agenda kubanga kati olaba abaana abo kiba kibiini olaba kati omwana ng'oyo abadde mu ddenja, kati abadde asigadde Uganda naako nibo batudde wali ne Pinto obungindi kasana kagenda banagamba banabeekalirira kasana kagenda wali batulabe nego twanti kana akasana ka North America kanjawulo ke Uganda kanjawulo anti kati bajja leo kakubye mulaba akasusu tebagaye embu bano bali kuki bayo ngamba Aflanda Uganda abantu abali radiko bagenda bagwayo kati oyo guy natuuka bambi n'empulira nga mweralikirako 1 kubanga kati olaba mu 7 katakyatya ayina abazzukulu bo battabusi bakuze balaba abantu battabusi nabo batta bazze kyosika mu family kye kibaamu basi bw'okula ng'omwana omuntu mubbi era kasimanya abaana basobbi waliwo omuwala ntatanga abadde lofiiti abadde asobola bafayita mmwe singa temwazze na mmundu naye ng'agenze kyembadde njaga okugamba ti Aflanda era Umaru Kiseka nze simwebazangako nkwebaza ku lwekyo n'abaana abali South Africa mulabayo omuntu adduse nga wankyukakyuka kati ng'oyo Aflanda n'okwatayo ka ssente n'omulaga ekyokola n'omugatutandikira wano n'omusuza n'omugamba ekyokola. That's the best. Chovola anagamba nti bini nze bwe nzija mu nsi zino omuntu ne mulaba nga ali wali nga wankyukakyuka nga wakabi nnyo nenga nansanga nga banayi wisdom webale tulandira nsolo obutamuddamu kubanga alina opportunity okuba omukisa gyendi n'atagikozesa nkiddemu nga woolaba bamama mbabazi babeere Sweden mu buwaŋŋanguse bayina ababeerawo naddala abasajja abaganda abali abagagga kwa bamama mbabazi tebali nnyo bagagga naye abasajja abali abaganda by then be babeererawo bini tuzze wano kati naddala ngaffe nalina gayi gwe nalaba ng'avootawa nangamba yantuukako nali nina wendi nze nina kawayini kenjagala najja bw'ati n'agamba oli eccupa namba ya mmeka kyala nasasula eccupa ya $107 ngesigenda nakinyo nemutunda nemugambisayi unkoleza kikino nanga abwezidde omugwe you don't even have an idea agenda okunyumiza nanga abwezidde omulaba ebintu ebyo bimwogeranga ebyokusaaga nze simanyi kyoyitamu simanyi nawe obeerawo nenjagala kwebaza n'ate tulina bannaffe bali awo mu Amerika bannaffe awo emali kireke tugirabye sava aya nga bali awo abaana bakikuba naye nga bini oli tasobola kukola ki ekyo kiba kibi so nze wendaba omuntu yenna asobola okugamba omwana w'enkyukakyuka nze kati nali e Nairobi ne tukola vidiyo ne yeekolera nansi wano ali awo mu Amerika bamuyita Ann n'agamba zino ennaku yagamba njagala bagulya mbuzi aliko nze ng'embuzi yanu bagiseera tuli Nairobi naga kuyeekolera nawulira essanyu waliwo omukyala bamuyita Aunt Juliet awo Boston Juliet mumanyi nange yanjo kya nnyo kakati omukyala oyo abantu tebaki nze wenali nziruka omukyala oyo kubanga mu nnaku 3 wano ng'olumye kalugire ne kakati awo nja kute oyo omukyala mwebaza oyo Juli oyo kalugire nakubira gundi air ticket omukazi bamanyi nsasula ne mugamba oyinayo nnyonyi awe yingira Europe nanga mpeda chika 5 nanga njifunye uwa konze Switzerland gomanyi nti no bandete omukugu gwansanga bayita babiri nze nagenda nga mu t-shirt mu nnyonyi
nga nyingera Europe kati naye kisinga obukulu Bini nti bye tuyiseemu Uganda okuba beta abamu balowooza mizannyo abamu balowooza tusaaga kati oyo mwana afulanda ne busikiti bwabadde akola waliwo bwe buzuukusa abantu ne baba muki ne bakitegeera kyova olaba nze waliwo kiringa mu muntu omulala mu famire y'amayanja eyo giraba erina ebizibu mayanja kamiliyoni ne palasa oyo abantu bakwate tebannamutegeera oyo Gaaya alina ebintu byayogera ate kuva dda omanyi nti oyo Gaaya yagaana okugenda okuyimbira Muhoozi Muganda n'amulumba n'amuvuma bubi nnyo oyo palasa oyo ne kamiliyoni kiki kamiliyoni aliko ekikoli sobola saha yaloga nnyo amulangi mbiwuliddeko ani obaŋŋambye amulangi yaleta kamiliyoni yataagala atwale saha gundi Denmark saha abadde Denmark Sweden wano wagenza okuyimba omanyi saha kati yaliwo atava ku nnyonyi kabadde Denmark asosa America n'addawo kabadde Denmark oba Sweden kwamukuwo Denmark yenna gyabadde naye nze kyemmanyi kubadde America n'adda Dubai Europe kyandibanga Germany kamiliyoni n'akuba essimu toleeta tonaba anti akaakaana kati olaba saha mu Uganda promoter n'agaana kumba alikodinga kamiliyoni nabiweza saha saha gambi kasajja gwe kankubuulira togenda kulya mu lulime na mu lusise kumala emyaka 10 naye ate kati era ne Bob Wine yajja n'akubeererawo ng'ofiiriddwa muganda wo wano Bob Wine bamukubatiya gaasi wagamba Bob Wine is business zempisa embi anti kati kyenkugunyonnyodde kati kankubule Bini waliwo agamba naye gwe Bini tetujjawo nze kugira kati sobe tujjire ate anti gundi gijjeko esi njijjeko sina gafa Bini kati kankubulire kakati ova olaba ani yali amanyi nti kamiliyoni asobola okutuuka mu bukadde bwe ng'atandika kulomba ng'agenda kukomba bigere bya Museveni naye kakati katulabe alinga Muyanga Lutaaya tamala emirundi agenze nnyo bannange abadde antwala mbagagga ne bampa miliyoni 10 Bini oyo musoga Muyanga Lutaaya yaswaza obwakyabazinga nojja aba bw'otyo Bini ebyo bintu bya kivubuka Muyanga Lutaaya yajja n'akaaba ku tamala emirundi n'agamba abadde antwala mbagagga nze naddawa ekitegeeza abo abasajja oyo omusajja yeyita Simon Muyanga Lutaaya aliwo kulomba kyovola Bini abanyankola abo n'abanyarwanda abo Museveni bajja ekigali Burundi luddawa najja n'abambaza n'abayita abanyankole n'abambaza okutta Abaganda batuuse okujooga bannayuganda kati abo omusajja yeyita Simon Muyanga naye ku mulamba ali mu kaaba gwa badde antwala mu bagaga okukola kyokulomba kikada kati abakwezi kwezi yaberera nga akyali kuwundi kubanze namumanyira nnyo ku ABS nga mukama wange naye nga buli mwana ajja okukola interview nga amuyisa alina loogi ndoza bamuwana ekisumuluzo kati naye akawateeko kaliko obulogo kagenda ku Nupwe kati Nupwe alina ekintu yakola bw'ojjanga obunema muli engoyo kati kwezi bamutundira butunuzi era bali abaana waliwo baali bagamba omusitaloka amuleke naye sente ze yagamba ze yayiwe waffe ebukujambo ze kusimba alimba teyaweza dde emitwalo 5 anti kati ayagala byogera badda muli abamuteeke ku payroll kati Nupu yamugaana kyova olaba ye kyakola akyaza abantu bamanyi kuvuma Bob Wine naye nga oyo musajja mukulu tukuze tulaba oyo musajja kyova olaba oli Gaaya mulanga yamugaa kumpisa embi kwotudde abatamanyi oyo kwezi kakati kati kankubulire eyo TV yoli omusajja yafa abantu yayiga KBS yava yayiga n'agenda woli omugaggera okulomba kati n'agenda wapasa gundi kakati olaba oyo musajja mu bukulu bwe abaana abawala kina njagala kuba munnamawulire kye yabakola nkugenda naliwo kati nga tulinawo Luswata tulinawo oyo waliwo ne Charles yali marketing manager obusajja bwe bakakubaana newe okalaba nga kazze keemoola mbalinanga Bob Wine omanyi tategeera omanyi kino ne kakyazo ono omusajja Moses Kasibante newuunya Moses kati gwe tomanyi Moses Kasibante yali MP w'Erubaga North kati wewe wasula labayo ye nali nsula omusajja oyo yali munaku ensi lwakubanga temanyi bannange Moses Kasibante wali munaku twamusasira na busasizo mu obwemupi yali munaku nga musomesa kati bannaye kachikana okiwulira kyengamba mu bunaku bwe ebbanga lyamala mu parliament paka we twaga naye bannange kati kubanga Lubaga North ye constituency ng'ekyusa
ekyusa okuva kuba Lule omwana wa Lule Professor Lule naga naye nedda katukyusemu olaba batuukako ne bawaako Kayongo yali NRM naye kisanje kasayitirize nnyo NRM ne bawaako Betty twawa Moses Kasibante ku bantu abaali bamwesimbyeko nga tosobola kuwa Kasibante naye neewuunya Abaganda abo Bakasibante asitudde atambula ku buli tibbi akola kintu eki kuvuma Bobi Wine yagenda Namboze mwebaza yagenze n'agamba nti nali saagala kuddamu Moses Kasibante nga namumma amaanyi guki bakita masanyalaze n'obudde bwange naye yamudda waliwo Namboze yabadde ayogera n'addamu ekintu abantu kyejagala mugoberere wabulidde engeri gyannyonnyola nti baabasibako nga bali abantu basatu ye Mayiga twakaaba bulungi netubandinga nga bakyali nguli looya kubanga ejjukira ebiseera ebyo nga waliwo kokasi ya Buganda nga kyali y'amaanyi nga y'amaanyi kokasi eya Buganda Parliament biki kati nze nali mu nkoba za mbogo obudde obwo very good kati Mayiga ne bamusiba nga bateeseteese okugulira Kabaka emmotoka etambula erimu ambulance etambula ng'erimu n'eddwaliro buli kimu kimotoka nnene nkyajjukira bulungi nnyo ne bavuga Mayiga ne bamutwala ewuwe Namboze agamba bwe babakwata abasatu ne bamutwala ekyabewuunyisa bwe babaleeta ku CPS Mayiga bamuyisaawo paka Mugundi mu ofiisi ya OC ku makya saa 12 Kayihura najja n'ayambuka ye yasula mu ofiisi wali naye agamba ku basatu Namboze Seggona ne Charles Peter Mayiga Katikkiro wa Buganda kuliko omu eyajja n'abagamba n'abaliiramu n'agamba bannange waliwo ekitambula nti kiruwa mugenda goba balooya bammwe Elias Lukwago n'empanga ababawolereza mukkirize nti nno emisango gye babavunaana bano abasajja babate nti giruwa nga naye emenye emisango gy'abagamba mukkirize nti nno Buganda babadde babawo emmundu okuyekera Museveni kaganga kitegeeza nti Namboze Kabaka yabawe emmundu muyekere Museveni Namboze agamba kubasatu ye Mayiga ne Seggona kwe kuli yayogera kyavaga Namboze agamba yababuuza bana ne wenkirowooza obulowooza bwe nti okukyogera nti mpayirize Kabaka nti yampe emmundu okuyekera Museveni mpuliranga nze n'omubiri gwawe gukola ki guyiika kati kyava agamba bw'ati we nategeredde nti yali Mayiga Namboze n'agamba kufa abasatu yakubaako omu eyagamba actually we nategeera nti Mayiga yali Mayiga nti Mayiga bamukima ku makya bakubira abantu ne bamukima ku makya ne bamuzzaayo ne bamuvuga ne bamuzzaayo Seggona ne bamuvunaana ne Namboze Segeza yali Mayiga yali aleese eddiini kati wetwogera ebintu bino ku Mayiga nga batubambira actually kakati dooza n'abakozi ku CBS abagenda okujja okwesimbawo mwatumazeemu obwesigwa waliwo abagenda okujja ku CBS kati waliwo omukyalo naye abadde asoma amawulire ani agenda okuwaba aba CBS bannange mbeegayidde teri naawe asobola kuwaba CBS bululu eyo weevu yayiga yakoma twakoma ku Mayiga kumwaba Katikkiro bwe yeesibyeko bw'omanyi nti oli mu CBS yomanyi nti abwesibyeko lwaki tatuvaako bano wamulabe yagenze e Bungereza nga yakuteesa yategere nti Bobi Wine agenda Bungereza nadduka for the first time ye Katikkiro wa Buganda n'agenda mu nsaba ne beekalakaasa kati ate nno mwami Museveni yatumye Mayiga diru yabadde bweti kubanga nze nagitegedde diru yabadde bweti mwami Museveni alina akazito ka Bungereza ka gavumenti ya Bungereza kati akazito ako nga baagala kayisiza mu Buganda okaweweeza ne batuma Mayiga akakakkanya nga Buganda nti ffe Buganda tukolagana bulungi nnyo ne gavumenti kubanga Buganda Kingdom eyina enkolagana n'endagaano mu Bungereza ki waka Bungereza kati babadde tebayinza kutumayo weebusoga kituufu badde balina tuma Katikkiro Mayiga agenda atereeza ebintu ne balima mu bagenze mu mwoleso Mayiga n'ogenda e Bungereza okulaba Abaganda nga bw'obaagala ennyo mu Kirezi temwafiiridde mu Baganda yalinnyeyo Kirezi teri mu Buganda omusajja oyo omanyi mu Lubigi baagoba abantu temwali Baganda nga balina n'ebyapa bya Buganda gundi nga bo tabalambulanga
tuveeyo eyo saga kugenda na nnyo wala. Twabadde tuli awo wawulidde Museveni kyagambye. Omwami Museveni teekako Mwami Museveni. Mwami Museveni kale. Mwami Museveni yavuddeyo na jisi wange. N'agamba nti Mwami Kyagulanyi Oweekitiibwa President Robert Kyagulanyi Ssentamu His Excellency yabba obululu bwa Museveni miliyoni namba. Museveni nga nabbiramu n'obabaka be era kyovala mboga nti yafuna ababaka balungi olw'ensonga Mwami Bobi Wine yabba obululu bwe. Musajja watwali maziga ndowooza nga talina na waakuwaaba era byabakama yamukola bubi nnyo okulagajjalira obululu bwe Mwami Bobi Wine n'abubba. Kati otegedde nti Bobi Wine yafuga. Era singa Mwami Museveni tebamubba bululu singa kati yafuga. Naye kakati olaba Beeni tugende mpola. Waliwo kye bayita obusiru obugwagwa kiri ekirala kiriki anti waliwo obusiru waliwo abatategera bamirundi bwegiti waliwo omusiru tetonvumisa abantu ate gwe nze ngendo byenjogera byinvunanyizibwako soko goli muganda nnyo waliwo obusiru oba omusiru kati nze kamenye kategorere sinagwe nkiteeka gwe tofaayo tonfuula lake choice ate waliwo omusiru waliwo omugwagwa waliwo omuwumbatuutu waliwo omutooletoole n'omubuyabuya. Kakati labayo kanondeko bisatu omubuyabuya omugwagwa n'omusiru. Omuntu Abaganda oli ayogera kale ne bitaano byonna nayo tubitwala. Abaganda bali basajja bitwalo nze mbitutte Beeni woyogera mu bantu omuganda akutunira bwati naga wamma lino libuyabuya kate libuyabuya aba kubanga buli kategori ebako kyefaanana omubuyabuya liba ddenge debe kati Abaganda kakati eddengo wewalanga nnyo Beeni okwogera ekintu ekyobutaliimu eddengo limanyi lyonnyola abantu eddenge oyinza waliwo eddenge litwakozesanga okufuuwa netuteekawo kire ekirenge kino naye nga bakikolanga olusi mu bbanda oba n'okozesa eŋŋombe eryejjembe ly'engabi nga mugenza okuyigga kati eddenge eryo liba liwawule nga munda temulimu wadde akantu guba mutuli oba eddenge oyinza oddiyita omugundi gw'emmese omutuli gw'emmese omutali wadde akantu kati abaana b'ennaku zino tubagamba ddebe. Beeni Abaganda baali bagezi omala kwogera kyova olaba Yesu agamba osoma Bayibuli bwe yali addamu Abasiraamu ng'adda ku byokulya bamubuuza Musa waliwo amateeka ge yateekawo nga baire Musa teyagaana bizi yokka yagaana ebintu ebizi obwenkulumu bwe bakibuuza Yesu ebitazza bwenkulumu n'agamba buli byolya si byebiriko obuzibu ebiyingira si ebirina obuzibu wabula byofulumya. Yesu yamenyawo kiri ekyobutalya buli kyakulya era ku bintu bibiri Yesu bye yagamba Musa bye yali yaleeta ekisooka divorce. Yesu agamba Musa yaleeta divorce eyo kubanga okkalwa kw'emitima gyammwe nete obutagala kwesonyiwagana naye kuva mu ntandikwa Katonda yatonda omuntu omuntu omu n'okumwoyo omu era tatotonako divorce ebyo bya Musa. Ekyokubiri n'agamba kyolya si kyekizibu byofulumya. Otegedde nti ne Yesu ali ku nnono kyofulumya kakati Bayibuli wegambira ku ekyo kyoyagala okwogera waliwo olunyiriro lwalugamba nti kizibu okumanya omuntu nti musiru paka nga amaze kwogera tonvumisa abantu nyambako nze gwe kizibu okumanya omuntu omusiru paka nga amaze kwogera era kakati kyova olaba linda kaye tuli ku comment ya Mwami Museveni kyeyogedde gwe tofaayo abandi abo bagoberera leka nkole climax byonna bye babitegedde disclaimer leka nkole disclaimer ebigambo bigenda okwogerwa kati si bya nyini mukutu guno wadde aguddukanya wadde ali emabega wa kamera wadde editor bigambo byakaye wisdom byonna ebibonanyizibwako ayakulira ku kusirira nkana n'amato omutali mazzi
Bayibuli egambye omuntu amala kwogera n'okola kizibu okumanya omuntu nti musiru mpaka ng'amaze kwogera. Kizibu okumanya omuntu nti musiru mpaka ng'amaze kwogera. Era Bayibuli neegamba nti nno yes egamba omubi adduka nga tewali amugoba. Kati ebintu bibiri ngenda kugamba kwebyo byoyogedde byombi Museveni mu statement yabibadde nabyo. First of all kati nkunyonnyola. First of all Museveni ali mu kuddukana nga teri amugoba. Kudduka kyanjawulo. Anti kati adduse n'atuuka n'okuddukana. Kati ani ambuuziza zibambiro. Anti kati Kyovola ayambala pampa kubanga teri amubuuzizza kino. Kaye kisoko kimenyewo. Ani atayambala pampa. Wagimugulira. Kati gwe kaye menyawo eki. Kati kankubuulira ekintu kimu. Pampa teswaza ku myaka gye. Kyovola batambula. Tolinayo wamwe bakadde. Kyebali yazambala. Kisinziira. Kaye nedda tovola. Kakati yogere konse ebigambo ebinnyonnyola negative. Anti nnyonnyola nti Museveni we twabalabye era basi. Kati Museveni addukana buddukanye. Taddukana. Kati onti nze nkimenyeewo. Okay kale adduka embiro nga teri amugoba. Kati okuswala kwaliko teri yamubuuzizza nti nno musajja oba waliwo gwe wabba buli oba yakubba ali mukutwe bannange Bobi Wine yanziba akalulu oni yanziba ekyo kyokozesezza kyakumamaala naye kakati gwe woba kyenkunnyonnyodde era Kyovola Abaganda ebigambo byayogedde bya buddwaddwankuvu. Museveni ebigambo byayogedde bya buddwaddwankuvu naye nga nze ku kiri nti omusirusiru amala kwogera notegeera nti musiru. Kizibu okumanya omuntu nti musiru mpaka amaze kwogera. Bayibuli bwegamba sinze. Kati labayo tuzzeeyo waliwo omusiru waliwo omugwagwa waliyo eddebe eddenge. Kakati labayo omuntu wayogera the definition bw'otandika okwogera ababa bali mu audience batandika okutegeera who you are. Museveni ebigambo byazaayogera Kyovola abawandiisa abagezi bye banaamuwandiikako ne bye yali avuma Amini nti mubi kati tebikyalikola makulu. Tosobola kati kanzire Museveni kyagambye nti Bobi Wine yamubba akalulu miliyoni namba. Kati tutegere either Museveni denge oba ddebe oba mugwagwa oba musiru. Tofaayo tolabika nze nnyonnyola abantu. Bayibuli ekyogedde nti omusirusiru amala kwogera notegeera nti musiru. Era Bayibuli egamba nti omuntu atategeera n'omuteeka mu kinu n'omusekula. Kyenkunnyonnyodde kati njagala kutegeeza Museveni musiru ku statement okusinza gyeyogedde oba. Si musiru kuba ayinza okuba alina obujulizi. Anti kati Bobi Wine ngenda kusoma ebbaluwa ya Bobi Wine. Kati uli akana akantu. Ekisooka. Tosobola kugamba nti Bobi Wine yanziba 1 million votes. One. N'otogenda mu kooti kubanga Bobi Wine we yakeera n'agamba yasubira obutafuna bwenkanya anti kye aluwa kwoli Dole gwe yalonda Chief Justice Dolo yani Winnie Dolo kanti Winnie Dolo era aswaziza abacholi n'abalango ye munodana gwe nkyasoso okulaba Kyovola babannange bini mulekerawo ebyo bye mwesirwazanga mu abantu abamu nga balumba aba western but katulebe yaleka egisige eddamuzi Museveni namusindikiza nga ye munyankole yalitereza bwati Winnie Dolo najja Dolo alipamyemu bwati yonna lyonna liri wali kati Winnie Dolo gwosoro genda wa Winnie Dolo nofuna obwenkanya kaye munsani gwe wekitiibwa oyo yakeera n'agamba nti nno kabaka wa Buganda mbuno bamutwalira mu nyonyi ya Museveni mujjanjaba kate genda okujjanga yagenda mu KRM nange mwe najjira ze sirabanga mu kyoli banneffe tukuze tuwa abacholi n'abalango respect kwa bagezi omusajja yawunzika agenze Mengo kwetonda mbu n'abasumba siraba we respect northerners abasajja baba bagezi asooka kulowooza kintu nga tannayogera nasooka kulaba era Winnie Dolo yasoose okujja nti wali aba northern ndowooza ababuyabuya kubanga at the level of Chief Justice n'ogamba nti kabaka wa Buganda agendedde mu nyonyi ya Museveni mujjanja obuyabuya aba alya aswankula era byebyo kati gwe kati kyenkugambye tola Museveni aswankula olaba awuutwa kyayi wata aswankula kayerindako
maaso kayebumu buluwa kaye oyinza okuba olina obulumibu oyinza okuba olina information yentuufu naye kaye mbadde nja kale nkisaba I'm request for you please give us respect every people naye kati kankubula ebindi Museveni olaba awuuta n'agayakyala kumaca n'ogenda okwanjula oba n'owerekera kayanjula sina buzibu naye byenjogera bakimanyi nze kati kankubulire olaba Museveni awuuta n'okugaya cyayi olowooza wataswakula mmere ne cyayi munangaamugaya abakulira kati kankubulire bayibuli kati tuli mu bayibuli egamba wo unto that nation zisanze ensi eyo nga bakulembeze baayo balina kuba baddu banako oba baddu kakati kumulembe kwa bagamba nti nno bayibuli egamba nti kibi nnyo abadde omuddo fuuka kabaka ye Museveni era bini bajjajjabo n'abantu omuganda n'akyusaamu olugero nti Sserwajja okwota akira nnyinimu entannama byonna Museveni kati kankubula ekintu kimu ekiruma ekizibu kya Uganda ye muddo ofuuka omukulembeze ye Museveni gwokimanyi mulakwa kati temumanyi bini kansonga kunnyonnyole edda linda kwatono nnyo ati kunnyonnyodde wulira bini edda abaasomeranga Makerere University baana abaali abagezi barugumayo ba Mugisha Muntu basebaana baani abaali nga abasiru ng'ogenda Dar es Salaam university nga tebagike kyobala Museveni yagenda ate n'agwa oyawonyigenyigewo ate n'atamalako ne university y'abasiru ya Dar es Salaam teyamalako Museveni kukunnyonnyodde Museveni ne university y'abasiru ya Dar es Salaam teyamalako bino byakugamba abantu batyo byogera nkiddamu university yali esinga abagezi bonna bakibaki gye baasomeranga ali Makerere University ng'abaana abasiru bagendanga Dar es Salaam Museveni n'agenda Dar es Salaam okusoma kati okumanya ate yali mbuyabuya ne diguli n'atamalako buli waatula kwa vidafit kulayira kirayiro agenda mu koti nti bannayinze gwe mulaba nasoma diguli ya political science Dar es Salaam twanoonya nambozi yatuteekerawo obukadde bumeka 10 nenteekamu sente Dar es Salaam gundi mmeka oli omwana mmeka 10 nanga lwekyayi kyanfera miliyoni zange 2 singa bangi Museveni oyo nandiisa sente zange kwa nali ndowooza nti bannange ekifaananyi kye gye kiri omuye yangamba akimanyi ne mwezi bwana ngamba ze bakireeta ndio huyo rais wenyu hakuna karatasi hapa sijapata hata karatasi msaja ngamba hajakuwa hakuna karatasi hata moja that he was a student there Lukumi lwange olwe Tanzania ne lufa yali akayingira yingiza mu university ne university yagendako ey'abasiru ebibuuzo byasooka ate yayitawo kati yakyasooka okuddayo n'asoma n'asomere wakayiwa kisoboka era kozi wakayiwa wagende wakayiwa abajjamu gundi masters ye bannaye omukyala Bujingo yabayise mu gundi omukyala Bujingo kyanti ayina bangi waliwo n'omupya gw'ayina Omunyarwanda bane n'abasajja abenzi naye gwe yatandise okukolera mu motoka Teddy Omunyarwanda Teddy Damuso mukazi wa Bujingo anti kati ettaka liri baalitwala tugera kugula ddala twafunye ettaka yika 10 mu kibuga wakati era kati tuli mu Udisonde era ennaku z'omwezi nga 5 tuli ku Africana liriwo libaatwala tiri Kanani ate akwali katunonye kyaki yafenda na katukune kyakyenda era nga 5 tuli ku Africana ennaku z'omwezi nga 5 mwezi ogw'e10 finalizing tunyemu kakyayi tulabe kanza ke malirize nze ebyange tudde koze takalya Kanani baalitwala kakati bini weewalanga nnyo okwogera mu bantu nga Yesu wagambye woyogera bwoti omuntu ategeera nti oli mubuyabuya oli mugwagwa kati omuntu ayogera nga kintu kimutalabye kati katugende ku kino Bobi Wine we yavaayo n'agamba Museveni yanzibya akaluma nti yakola yaleeta bannamawulire n'aleeta DRF fomu zonna mu Uganda n'azikuba wali kitegeeza Bobi Wine si mubuyabuya yakulaga obujulizi era bonna abajja n'ebibiina bya NGO ne bitunula mu DRF fomu bitya buli omu yasirika n'ategeera amazima Museveni kyeyogedde ng'ali wali ali mu kulya muwogo n'obuseera bwe bwatateekamu sukaali ali mu kutwasamira mbuno banzi bobulu naffe tuwulize abatwasamira si kwasama ati kati ate abakoze eki
ayogera no anti kati mwe muyina obuzibu mu Abaganda mubikkako kati Museveni akyayogera ki okwo kuba kwasamira bannayuganda eso lyo mukulu kati mwe mulinga abagamba mbuno bukadde magezi nga wagayina mu buto kati goyina obujulizi kati Museveni akuze n'obubbi bwe kyovola kakati olaba genda olabe genda olabe kati kankubulire kojja wange Gashumba yayogeddeyo ekyamagezi ku luno yagambye we babadde bamubuuza ku mbowa Bobi Wine yabbaka onagaye bya bulimba Museveni endayini kubbaka actually kojja Gashumba ku luno yabaddeko muzimu ki yagambye bwati njagala abenaale mbaleteyo ka video nga wanupa bakalu webaleeta kamu nze ndeeta obuvidiyo 20 nga abenaale mbabbo okuva ku Semwai olaba waliwo polling station yawe yali ngaawo ku Semwai eryekololo Museveni batiikinga obululu oyo mukazi oyo bonna bati Museveni atiikinga obululu naye nyine abwetiikinge n'emmotoka ya gundi yabuvugako yapasa bujinga eya black kati okitegedde anti oyo si mulokolo oyo muyaaye kyobolaba kakati ne Makula bamutaddeko omunyarwanda omulala ate naye amukolera mu mmotoka kenga akazeeke omayine byamuguddeko Makula bisi ate si yasasula bannamawulire okwanika omunyarwanda andi ate musiru omunyarwanda gwe bawanika mulungi nnyo musiru kati anti nayagala okuba omusajja era bamuwadde miliyoni 4 sirika munaye sirika tonkuba sirika naye era musiru kubanga kakati kankubuulire Makula naye musiru noba kale toli mulokole naye muyige Bayibuli kyosiga kyokungula omusajja wa munno wamubba naye balina mukubbako kati noli omunyarwanda bajja mubbakola kwa oli omunyarwanda bakimanyi kati azaawo kubaako kyeyeetikka atandike anti abaana bajja e Kigali ebitundu byabe byekyama bibayimirizaawo ye capital Katonda kakati gwe Bobi Wine ate kati no kati atenze balinamu akasayinze njina kukumira ebintu ebi tukolera abantu kisazaamu ekyo kifuso tuli kale kiri abasinga abaana abava e Kigali capital waabwe bitundu bya byachama abasinga Katonda weekend abaana abasiba mu abaana befula bwefuzi tebaliyo abanyarwanda bazaliddwa mu Buganda generation ero balaba n'enjogera n'empisa njagala onoonya abaana abanyarwanda bazaliddwa kakati mpunzika bwenti nti mwewale nnyo ebintu bye mwogera ojja kati Museveni yasusse kati labayo kati okuba omusiru omubuyabuya oba omugwagwa kati Museveni mu statement eyo yakoze byonna yabigasse bwati kubanga bwogamba nti Bobi Wine yanziba miliyoni 1 n'otuleta bujulizi kakati omanyi wali uliddeko bana abasajja abatambula ku kyalo nga baga chupa debe bakunganya basukula kakati Museveni we yayogedde statement yafuuse chupa debe Museveni yabadde chupa debe hache nkunyonnyola statement ye kati gwe wakanya Bayibuli ate Bayibuli bajiwandika Museveni waali anti kati naye anti Katonda ategera nti abasiru balibeerawo ne ku mulembe guno ababuyabuya abadebe Museveni si musiru wuliriza nze nzivunula Bayibuli weegamba ate ebigambo gamba nti bibyo byange omuntu amala kwogera n'otegera nti musiru tovoola Bayibuli weegamba kati Museveni kyayogedde nti Bobi yanziba akalu miliyoni 1 singa yataddeko obujulizi nga ddala fomu meka 5 twandigayo waayi Museveni akola ki naye gwe n'osiriwalya ku bantu ng'obaasamirako ebyo by'ekisiru kivula nibe nene era kivula abantu kayengenda kusibula anedda kati kalabayo kati ngenda kulaga ababuyabuya ngenda kulaga ababuyabuya n'abasiru kubagezi kalabayo Bobi Wine kozese olulimi olutavu Bobi Wine atenzi bodi kati okwasa nedda okwasa mukyogedde mu lulimi kati kanjogere okwasa mukyogedde buliki anti Museveni yabadde yasamira bannayuganda kyogere mu lulimi lwokale kwe kwasamira omanyi go otandika okwasamira kati kankubuleki kati njagala twawule Bobi Wine ku Museveni Bobi Wine kati njagala kati soko omenyewo kiri ogenda kulaba abagezi soko omenyewo kiri kati abayo ogenda kulaba bachupa debe soko omenyewo kiri soko omenyewo ekyokwasamirira gaba nti Museveni sole kukiruwa nti oyasamira ti guys sole kyoyogedde mwami Museveni sole
Sole. Muliriza. Mwami Museveni. Nkimenyeewo. Sole. Wabadde oyasamira ku bantu. Bannayuganda. Osegedde. Kakati ulira kino. Njagala kati teka wane ekige. Labayo. Teka wane. Nkulaga abagezi. Ku bagundi. Manyi kakati mugenda ne kati ngenda kulaga abagezi. Kati Bobi Wine ayawukana atya ku Museveni. Ngenda kulaga generation. Bobi Wine yawandiise ebbaluwa ne received office gye bagisindise. Bobi Wine agamba false allegations that the National Unity Platform reached 1 million votes in the last presidential elections. Waliwo office esobola okuteekako wano stamp. Era oli yasainize naye gye yagenze. Bobi Wine kati ngenda kwawulira omubuyabuya, omusiru, omugwagwa, chupa eddebe ku mugezi. Njagala tulabe Bobi Wine ne Museveni ani chupa ddebe, ani mbuyabuya, ani musiru. Genda maaso. Kati labayo Bobi Wine kyakoze. Nkulaga abantu abagezi Bible begamba. Byenjogera era byange. Kati labayo Bobi Wine agamba awandiika ku bichiro bakivunula batya nti false allegations that the National Unity Platform ebyobulimbe ebitegeeza nti National Unity Platform yabba akalu miliyoni 1. Bobi Wine agamba what our attention has been drawn to the false allegation you made on 10 tutegeezeddwa ku mawulire ge wakoze nga 11 omwezi gw'omwenda 2024 ng'ogamba nti National Unity Platform yakubba obululu mu kalulu akawedde aka 2021 aka presidential elections yakubba obululu miliyoni 1. Mr. Museveni reached not only kati Bobi Wine aga Museveni yabba obululu si bwokka akalulu akawedde 2021 naye abadde ajjabba obululu n'okutandika dda kuba Ssemwogerere Besigye Bacyanju bonna zababba. Bobi Wine nkwawulira omugwagwa, omusiru, ombuyabuya n'atategeera ku mugezi. Kati Bobi Wine akutte kalaamu. Si byakwogera. Professor genda maaso. Kakati agamba nti towabba bubbi kalulu kana akasembyeyo. Naye ozobba obululu okuva ku Ssemwogerere Besigye Kyanjo Balule. Okwegamba oli mubbi muzimu. N'agamba bw'ati while the Supreme Court previously fell short of nullifying those elections, naye nga ekkooti ensukkulumu munnange ng'ekuttira ku liiso newankubadde tuleeta obujirizi obusemberayo ddala. Kakati n'atandika bw'ati njagala tuwunzike ebbaluwa eno tutegeere ku Bobi Wine ne Museveni ani musiru, ani mbuyabuya, ani mugwagwa, ani chupa ddebe, ani gundi. Naye katika tekuli nedda kulina okubaako atali omuntu wabaako bye taba mugezi. Nedda munnange kati anti labayo bwobba omugezi wabba asirika osegedde. Naye ate kakati ate otandika okwasamira ku bantu. Kakati oyatandika okweyanika Bible kyobola Yesu yagamba omusiro omulaba nga amaze kwogera Bible yegamba. Kati Bobi Wine n'agamba nadda ku nsonga n'agamba bw'ati akalu the 2021 elections akalu akomwaka 2021 kalimu amagye poliisi n'abamagye abaava gye baava ne batta abantu. Amagye agatabangawo mu kulonda konna akalu mu kulonda kwonna okwe Uganda. N'amini n'obote yaleeta magye bwe gatu gaaliwo mu kalulu akagwa ne katta nga batta bussi bantu. Museveni yaleetako n'Abasudani. Kati Bobi Wine ntulaba abagezi n'amugamba bw'ati thankfully nti ekyo ssanyu tukwebaza kubanga ensonga eno gireese. Kati you have now challenged us to kansome mu Luzungu. Thankfully you have now challenged us to a day in court to disprove your wild allegations. We accept the challenge. This is a request. This is to request therefore that you waive your immunity in writing so that we meet in court. Kanchinyonyo de kyategeeza Bobi Wine. Bobi Wine agamba nkwebaza kubanga olese challenge nti no tugende mu court. Bobi Wine agamba bw'ati eyo challenge tugikkiriza
genda muko jukira kati Museveni alina soko okuwaaba nga waabira Bobi Wine. Bobi Wine amugambye nzikiriza ssebo genda mu kooti naye nga tonnagenda mu kooti sokote ojjewo kino omanyi president tebamuwaabira mu Uganda. Kati Bobi Wine amugamba soko ojjewo ekyo kyebagamba nti president tebamuwaabira nti wetokusinga era bakusiba bakujjako eki obuyinza. Njagala kwawula ani musiru mugezi mbuyabuya kubanga bucye ebbaluwa eno efuna Museveni taddangamu kuwasamira ku bannayuganda. Kanaga bwati ekyokubiri Bobi Wine amugaye soko ojjewo kali akakugira obutakuwaabira. Ekyokubiri namugamba submit to a credible, transparent, independent audit of Bobi Wine agamba tuleete abasobola okubala obululu obwaggwa kalwakaggwa bulungi nnyo era eyo bode singa tufuna abantu abava Bulaaya independent body ekyo kisoboka munsi yonna kibeerawo ne baleeta ne baddira ebyuma ne babiyitamu. Bobi Wine yateekawo obukwakkulizo obu Museveni yamugamba nzikiriza challenge yogenda mpawaabire tusinkane mu kooti naye making sure soko jjewo kano nti okukusinga tukusiba oba bakujjako ki. Ekyokubiri tuleete independent body gyeziri nga enigo zisobola ne gisasulira bajje banoonyereze. Kati wulira Museveni bamugamba should the result of this audit prove that we engaged in any form of election rigging as you claim, we should be prosecuted in accordance with the law. Bobi Wine agamba nti bwe tuba mu kooti n'oleeta obujulizi nga bulaga nti twabba akalulu. Bobi Wine agamba nze naye bannange tukkirizibwa okutusiba okusinziira ku mateeka ge Uganda. Ebbaluwa Bobi Wine agisayiningako ne bagitwala gye bagitwala. Bukya Bobi Wine awandika n'ebbaluwa Museveni yabunira. Omanyi kitegeeza? Yabunira kanafuna mukisa wayogerera. Asobola okubanga nti yazuula obusi. TV ya mumma. Yazuula ebigambo nti byali bya bugwagwa. Kiche nagambye chupa debe. Kati ekibuuzo ku Bobi Wine ne Museveni kati ani mugwagwa chupa debe musiru buya. Simanyi. Kati Bobi Wine bannanga Bobi Wine bukyaleete n'ebbaluwa. Museveni nazuula ebigambo byayogera nga byali bya bugwagwa taddangamu kwasamira bannayuganda. Kwogera. Kati ku Bobi Wine ne Museveni ani musiru mugwagwa mubuya. Tuli ku action. Simanyi. Nategedde Museveni Katonda yatuwa Bobi Wine n'amala ate mmotoka mbabuulire omukulembeze Katonda wa mugoba kyonna ky'omukola n'omuyita embwa. Katonda yagoba Sawulo okumala emyaka 10 buli yavumanga Sawulo bino bye mwogera nalabako omusumba omwanyi anja Samira wisdom olinga atasoma Bayibuli tolaba nti Bayibuli egamba mutokoma akoya yafukibwako amafuta namugamba bugambi nti wasomera Bayibuli kubanga the first order ni musumba Uganda musoke kamya is my pattern mwinako Luganda yasoko okusumba Makari Full Gospel Church bakubana abantu mutendereza abanyarwanda jabatambula ebyabwe ngamba the first order ni pastor anti mbalina mwaka sayinyi no right oyogera ku tribe ezo abanyankole abanyarwanda abaganda some part of Busoga anti kati n'abakyoli actually nina kubana mu kyoli abanyarwanda cyo bakomekerera anti Museveni agenda n'abajjaja abajje Kongo n'abaleta n'abambaze ebyambalo nga kuliko amanya ga Kinyankole ne bakuba abantu amasasi siri ku banyarwanda bali Uganda bazalibwa Uganda for generation do aba banyarwanda bafuka baganda naye waliwo bano bebasomba nina waze oli mupya mu Canada ojja kuba oli mu Canada waliwo Museveni baleeto mulwana entalo era abo tubawula omunyarwanda akulidde Uganda is a Ugandan abamu bafuka waliwo n'atakuliddeyo nga zerero abajidde ku Museveni naye bazze kukuba masasi bajidde ku Museveni bazze kukuba masasi Kagame yabamuwa kati negwe ne eno video egenzo kunzika ngotegedde ani musiru ani mugwagwa ani Muzafaru tonyigiramu nalaba amage Katonda yatuwa Bobi Wine bucha Bobi Wine awandika ebbaluwa Museveni emimwa bagisiigako gundi bululu Museveni nga yagala okwogera Bobi Wine bucha awandika ebbaluwa Museveni ali bali aye oli akuzaala ani Museveni nawe Museveni bazaala bamakudde nzi tanzaala ngako Museveni zali bali bamakudde mu myaka akuzaala tebinkwatako
Museveni bazaala babaliba abazalira Tanzania baya bajja nawa ye waawo video tegedde challenge Bobi Wine yajireeta soko omenyewe ebigambo by'okozesa Bobi Wine yaleeta challenge soko omenyewe ebigambo gamba nti video najjatandikidde ebigambo ebimu byonna okuvoola nsaba kusonyiibwe Mwami Museveni ne family yo biriwo byenzivodde biriwo ebigambo bya Luganda Museveni yagamba Bobi Wine yamubba ekiraga nti no mubuyabuya teyaleeta bujulizi kati Bannange oyagala kati ebigambo mu Luganda biveewo kale ogamba nti yalimba okuli Museveni abatalimbye okulimba kiba kitono nnyo mmwe muleetedde kati kankubulira ekintu kimu Museveni watta Abannayuganda nga 5 nga mugamba ebadde mbwe sasiri wabye abamusi Museveni teyalimba ekyo kimufuula kuba mu buyabuya chupa debe musule bulungi wamma